olunaku olweggulo nakoze video nenyinyonnyola nti nabadde sitegeera nsonga lwaki ku Ruthumu yatutte Nicole ku poliisi kye nasookeddeko. However nenvaayo okukondeeminga ebintu Nicole byakola era nabadde nsuggestinze bamutwaleko mu juvenile center because for a 15-year-old it becomes too much. Nicole oyo ndowooza nze okubeera nga amutegeere nnyo ng'oggyeko okuba nti baali balwanye, Acram ye yaŋŋamba nanga nti ate oyo mwana wa muganda wange era bw'oba oyagala interview nsobola okutwala endejje ne babeera nga bakola ki. Ne mugamba nti engeri omwana oyo gyali nti mayina tannayingira myaka 18 tusooke tumuleke kuba ayinza okwogera ebintu byajja okwejjusa ate ne bisigala on record n'ebirala. Of course nga mumanyi nakola interview ne Hajat Kuruthum. Hajat Kuruthum mukyala wa Acram yavaayo ndowooza engeri ono gyali baawe n'agamba omwana ajje era n'amutwala n'amuweerera n'amulabirira n'asobola okubeera nti amumazaako P7. Bwe yamala P7 n'abula. Maama we naye at the time Hajat yaŋŋamba nti yayogera ne maama we n'agamba nti tamanyi mwana gy'akola ki gy'ali. Okuddamu geega amazzi soko galeete gajjeeko akapapula mala okuyiwayo emimiro ginkubagano oba kiki n'akapapula kali nako kajjeeko akapapula akalanga kajjeeko kali. Tulina ebyokunywa bye twanywedde ekiro bannange. Obulamu nabo tubunyumiddwa bunaatuuka butuusi ne bugamba nti oba ki naye nga bwo sibadde bulungi. Mujja kunsonyiwa agamba nti waki tovudde mu kamera yange. Bw'oba olaba toyagala nnywe ng'olaba vaawo tunula eri saagala kummanyiira misana. Now olunaku olweggulo maama wa Nicole yavuddeyo n'abaako bye yayogedde njagala kubikuzannyira wano. Engeri gye tuli outdoor nga tetwazze na equipment kawanvumu naye kawulire osobole okubeera nti oteesa ng'okawulidde. Baati be yateesezza. Kasuubire mwasiibye bulungi. Bannange mbadde nzize wano ku TikTok ku lw'ebino ebigenda mu maaso ndaba nga bimpitiriddeko. Ennaku eziyise emabega Hajati abadde ankubiranga essimu nga ŋŋamba ŋŋendeyo tutuule mu nsonga ng'aba family. Olunaku olwajjo neesitudde ne ŋŋenda ewa Hajati Kuruthum ng'omuzadde wa Nicole. We natuuse ewa Hajati Kuruthum twasoose ne tutuula mu meeting abantu basatu ne twogera bye twayogedde nga tetwetaaga kukola ki biteeka mu mawulire. Twabadde tukyali awo ne tulaba nga Hadija Kigozi ayingirawo. Ndowooza ka WhatsApp message nga kamaze omutuukako nti kati yingirawo. Twabadde tukyali awo nga abasirikale bayingirawo. Naye nga twabadde tulina ensonga ze twogeddemu, Hajati ne tumunnyonnyola buli kimu ne tulowooza nti ebintu bigenda kukola ki bigenda kuggwa bulungi kubanga twabiteesezza bulungi. Okiwulira? Ne tumunnyonnyola ensonga lwaki n'omwana Nicole yali muli atuuse ku mbeera egamba nti kaakole kkojjaawe ekintu bwe kityo amupangira omwana amuswazi. Okiwulira? Ne tukimunnyonnyola. First of all, Acram yatwala essimu ya muwala wange. Nicole bwe yagenda bwe yava ewaka namuggyako essimu namukuba ne muggyako essimu. Essimu eyo Acram n'ampita n'aŋŋamba jangu mwannyinaze leeta essimu tuggyemu obujulizi obugenda okukwata ekisajja kiri. Saali mubi ne nsituka ne ŋŋenda okumuwa essimu okugiggyamu byagijjamu essimu yagibba teyagikomyawo. Okiwulira? N'agenda eri emakindye mu nkwacco n'abayaaye be gye yalinga asiiba nga tannaba kutambula. Teyakomaawo essimu nengimusaba ne mukubira amasimu ne muwa ne mukwano gwange Kirabo mukwano gwa Pretty gye yayigiranga make-up.
Omukulamu nampita n'angamba jangu mwannyinaze leeta essimu tujjamu obujulizi obugenda okukwata ekisajja kiri. Saali mubi ne nsituka ne ŋŋenda okumuwa essimu okugijjamu byagijjamu essimu yagibba teyagikomyawo. Okiwulira n'agenda eri emakindye mu nkwacco n'abayaaye be gye yalinga asiiba nga tannaba kutambula. Teyakomaawo essimu nengimusaba ne mukubira amasimu ne muwa ne mukwano gwange kirabo mukwano gwa Pretty gye yayigiranga make-up. Omusajja oyo ne tumubanja essimu ne tumuvaako. Ku mizeejo emibi gy'azzaakola ng'akwana abaana bamanyi nti baana b'abannyina ate kwatadde n'okugula babbuloga bavume baswaze bonoone erinnya ly'omwana omuto. Bwe tuba twazze nga bwe mba neesitudde twazze nga bazadde ba Nicole ne tusisinkana Ajati obuzibu bwabadde buli luddawo okutandika okuteeka omwana mu kamera okwogera kyonna buli kye mwagala ng'ate Adija Kigozi yasinga okukulembeza ekintu ekyo. Wabula gwe Adija nze nali nakulaba dde omutima gwe naye bambi bw'oba onoonya abakugoberera banoonyenga bulungi kubanga ojja kufuna by'oteetegekedde nze nkubuulira. Ojja bifuna. Nicole gwe muliko gwe mwonoona buli wamu nti simanyi yeetunda mbu simanyi kino na kiri yajja n'abeetundako. Omwana waali mmanyiiwo. Okiwulira waali mmanyiiwo era y'ensonga lwaki nali simunoonya. Nze Acram yankaka nga ŋŋamba nti gamba abaho weesibe ku abaho kubanga mugagga biki mwesibeeko tumulabise biki tugambe nti yayina Nicole neŋŋaana. Kati bayina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe. Abo abantu bayina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe. Okiwulira bayina akasajja ate kakadde. Ye omwana yayina ensonga lwaki yali akola ekyo era ne messages ziizo zonna chats omuwala olize yakolanga nga ayogera ne Acram kuba ye ebibye teyabiteekayo ziizo nzibateereddewo ebimu lwakubanga byayise ne biva mu ssimu naye ebyo nabiraze ne Ajati nga gye tuli lwaki ffe bye twayogeddeko ali eri byo tebaabitaddemu. Bannaye muleke okugeza embeera eno kubanga mujja tuttira omuzadde. Mmwe temulowooza nti mugenda kutulugunya omwana oyo Nicole mulowooze nti ffe tugenda kusirika ne bwe kunaaba kufa naffe tujja kufiira wamu nammwe. Tujja faafaagana nammwe. Tetujja baleka wabula maama gwe mwagala okutta nze mbabuulira. Acram ekisooka agazeego ogamanyi wano weeyambulira mutoni wamuyita bulungi nnyo n'omutwala eyo entebe ng'osula eri makindye. Okiwulira wamukeera ku makya n'omukubira essimu n'omutwala paka makindye n'omweyambulira mbu mmwe eddiini yammwe ey'obusiraamu tezizza. Abaana bonna ozze obasumbuwa wano babbaata ng'ovuga ogumotoka gwo ng'ogenda paka ndejji. Bannaye naffe tusirise naye tukooye. Acram mbadde nkusaba weesonyiwa omwana wange si gwe otuliisa yadde muyina ssente yadde ogamba nti gwe wagenda ebweru okkuba ekyeyo naye naffe ekitono kye tuyina si mmwe mukituwa. Mulekerawo okwonoona erinnya ly'omwana newankubadde nga akoze ebyo byakoze waliwo atabikola. So oyo maama wa Nicole eyo party 1 no nkyaleeta. Kati wano n'amwongera wanamwongera wano weeyambulira mutoni wamuyita bulungi nnyo n'omutwala eyo entebe ng'osula eri makindye.
okiwulira